mukyala we yo kyamwagala mwagala kubanga ye maama sina maama simwesibwako nti mubonyebonye era kyembadde nfuna nga nkimuwa n'omutima ogu ekale ate wuyo yagenze ayina omwana muto abadde agumye maama n'aguma n'abeerawo ekyokulya nekibula n'omulaba kamunguluze n'amukuba gamba guma nena kulumbadde nkyukira kisenge n'osaba ekisenge gy'oli osaba muntu mukama tugabirire gw'oliisa abatalina gw'oliisa abalema nze ndi mulamu nsobola okugenda n'entambula neefuna ekyokulya naye tugabirire mukama nakola ki abanga oli awo olinga kkubira njagala kunsala ogenda n'omusaala nakwaya ettaano ogamba mukama yeebale nga sente zandibadde zakawunga na binyeebwa naye n'ogamba kamugulireko kasoda maama anywe safina wankoze bubi tewandindese mumbeera eno maama abadde agumye omwana wa mukama naye yaganye kuno yandese kyazitoye yandese bamuyita Safiina abadde agumye abadde anvuma abadde talina kyankolera atanjoleza atakola ki naye nga mmanyi nti olwambi osanga n'embeera naye omuleetera okwekyawa naye yennyini ng'olunaku luziba nga tanaabyeko n'omulanga amabeere gamuyitamu ng'amaama akyusa ku lugoye olugoye luvaamu olusu amabeere ago agakuyita mugajja n'okulwaza omwana kuba gakwata ku lugoye kuli n'olaba ng'aganye n'omulabiza ng'aluggyemu n'olwoza nga sagala akaluubirirwe bulamu kanjoze olidde naye atuusa ekiseera nga n'okumbuuza tambuuza abadde amaze ndowooza omwaka nga gumu nga tambuuza bwe musula awamu ye nga tambuuza era n'omugabo wasuza otya nagaana okuddamu mbe ne lunnuma nina obuzibu olumbe lunnuma munda muno nagaana okugamba nti wasuza otya neŋŋuma ne ng'akakube siza kufuna muntu alinga ono ensi we yatuuka ya ssente buli ayagala omukazi amuwa ssente ezo sizirina naye twatuukako ekiseera nga sisobola kufuna wadde ekyokulya wana abandi nazaalira mu nnyumba nga sina wadde eddagala lisobola okumuwa era twafuna muzira kisaawo dokita naŋŋamba mugamba ajje mwoyo eddagala ly'okumwenyiga munda omukazi wattu embeera mbi agumye yali lubuto n'azaalira omwana gwe yazaalira waka mu nnyumba mu muzigo sebo kama yayamba n'atusumululira ewaka ati yafuna kizibu kyonna waliwo abakyala baneiba bange baali basawo ne bamusumululira ne bamuyambako n'azaala bulungi yagenda mu ddwaliro just kugira mwana naye bamukebere balabe mulago naye nga talina buzibu naliwo ko omwana kati agenda kuweza myezi 3 naliwo era nali nfuluma bwe nti nga nze maze okupaakinga ebintu njagala kufuna booda batwale tugende mu ddwaliro lero omusimba Indoza yali yaluulidde dda ngeri gyadde omusirise nnyo teyayogera yasiyaŋŋamba luvannyuma n'aŋŋamba nno nze tatada mugenda kuzaala nongamba mama dda mubadde kimugaa kanzika era saana banakunaaba nateeka butegesi bintu tugende kati mba nfulumye ebweru bwe nti ngende noonye owa booda nasanga asisa omukeeka akaveera katadde awo wansi kwayo natwali tubiguzenga mu bibiri naŋŋamba leeta omufaliso oguli gwe mbadde nsobola kuguteeka awo wansi mulabwe nti ng'omwana afulumye nga nekino kirongoji n'eddagala lyennyini eryona omwana nga tosobola ddigula nze mbeera mulwadde kyemusinga okukola ennyo ekinene ngula panado n'ogula panado ng'oyo n'omira ogenda kulanga omusibe era wojjidde midde omusujja gunuma musujja gwanuma ennaku zibadde nga 2 nejjo bwenabeereddawo nga mpulira njagala gwa wansi awulira naye sisobola kwejjanjaba nemba nkutte ssente zinaga nti nze kannejjanjabe kanzijanjaba ono naye omuntu asembera mu bulamu bwo n'okola ensobi nawulira nga bayagala akukola kino kama mukama kyokka nga nensobi naawe omwa togikozerwako nkole ntya abantu bano omuntu okuba kati buluviki sikumanyi naye osobodde okujja zaani nze siina bwe ndi gasiya saagala kubeera gasiya naye ndi gasiya kituufu toli gasiya tosobola kusabiriza bantu tubasabiriza obeera mubbi obeera mufere kama yanimpadde omulimo
yandipadde akalimu ne baba dry cleaner tulistinjoleza abantu engoye zaabwe toligasiya ng'ogyeko enviiri kiki kirala ky'omanyi ky'ogamba kino nkiyinamu obukugu kyensobola okukola nsobola okwoza engoye kyembadde njagala okutandika badde njagala ntandike banakigezaako ngenda eyo n'ogenda n'okonkona ku bantu eyo mu mayumba gaabwe gasaba kwoza abamu nakkiriza abamu n'agaana naye kama abanyambe nenfuna oba tugeze nenfuna wakakadde oba emitwalo nga 5 ali nsobola okusasula lumu ngeri ku kkubo naye bakiyosiki nsobola nsobola okubeeramu n'abaana bange nsobola okubeerawo nenjoza nenkola dry cleaner nenjoleza abantu engoye n'ozigolola nakyo kisobola n'okulima nsobola badde nnoonya mukama nsobozesa nfune ssente nfune akalimu akange kabasaasira nfunafuna abantu awo abanyambako olina kuyita nagamba jja tugende tukole n'ogenda musiiga langi ne mukola muti abamu tebasasula kati nafunamu obuzibu enkubu zino zoolaba emmotoka yankuba eno yonna emmotoka yankubako nali nvuga kagaali ka booda ewandege yaawo emmotoka n'enkuba neefunamu obuzibu mu kifuba muno ze ne wensifula ekidomola kituusa wali mapulira njabika mapulira sisa kati gwe mulimu gwennali mwaza kumaliridde ng'akanvuga eggaali yange wali olina akagaali emmotoka yankubira awo wandege eggaali emmotoka yagikuba n'egigonza yonna ne bagiteeka ewandege ya poliisi nangaawo mukama mpa obusobozi noonye ssente nsuubule engatto nzitambuze nga buli kimu nkikola netambuza ku ngoye nga mwobinayo nenzisuubula nsobola baguzizza 3 nekwata obugato obw3 obwebbyo bwe bayiwa wansi n'obutambuza obumu ne buvundira mu nju tebabugula kotundawo kemulya eka kapito ne kagwawo ate tebalina kapito waamu. Kale tubanirizaako yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo buli omu ku mulimu w'osinzira okuba ng'okakkalabiza awo n'ensi weetwagala okuba nga tukola tulinako kye tuzzaako eri famire zaffe obulamu tusobole okuba nga tubukyusa mpola mpola ate okutuuka awo bwe tubwagala oba we twegomba okubeera. Nze Vicky nsinzira wano buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive era nga mbalamusaako buli omu yonna gy'osinziira. Video gimpereka like kijambo okubanga etambula ku misinde egy'amangu information eno etuuke ku oyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mu butongole. Ate twegattangako mu butongole nkusabye naawe subscribinga ku Mukutu osobole okuba nga ofuna latest updates, latest information buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda nammwe abali ebweru waalyo. Mbalamusizaako nate. Olwaleero nina omuntu gwendi naye tugenda kuba tufuna story ye mu bulambulukufu ayinamuko ebintu ebimusumbuwa n'ekisingira ddala okuba ekikulu be bazadde. Story y'olunaku olwaleero njagala ebeere nga eriko nnyo abazadde bangi n'abantu abalina omutima ogwekisa era omutima oguyamba okusinzira bye tugenda okuwulira mu mboozi eno. Nkusaba ombuulizeeko kuba tulaba. Sebo ne bannyabo mbalamusizza eno nagye muli naye ojja kutwongerako ku ddoboozi ko kawulira just twongere bwongezi ku ddoboozi. Basebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo era neebaza Katonda bansinkanya kusinkana mukulu Vicky. Neebaza Katonda kubanga ensi eno si kyangu muntu kunoonya nga tolina ky'omuwadde. Naye neebaza Katonda oyo atusobozesezza okusinkana naye era nsaba Katonda akkirize tuwuliziganye era tutegeeregane bannange. Baby alina emyaka emeka ono? Byonna agenda kuweza emyaka 2. Emyaka 2. Maama aliwa? Maama yanoba atambulamu n'agenda ali mu kyalo yaŋŋamba ali Mubende side z'Emubende eyo okuya. Nsonga zaali za famire nnyonnyonnyo za munda ezamuleetera okugenda? Yanjaga nti zaali za munda naye nga bw'omanyi bw'onoobeera n'omuntu nemufunamuko muleke bebi muleke nemufunamuko obutakkaanya. Oyagala kuba dadi muleke
ekyo nakyo kyaleetamuko obuzibu twava ku nsonga nnene naye waliwo omuntu eyamukubira essimu mukwano gwe nze gwe namanyi nti mukwano gwe obuzibu bwe bwava kati bwe namubuuza ne mugamba oyo kuba nali muwadde remote nkakuwe kano ewaka embeera teyali nnungi kati ne mbagamba bannange tugenda kusula njala ate enkya nkeera mu ddwaliro nokeera mu ddwaliro tufune ntwale ono omwana ekawempe kati lunaku lunali mulwadde nnyo ng'omusujja gunnuma kwako nemunyonnyola nemugamba kwata remote ezo remote zaali 2 nemugamba kwata remote eyo ogitwale ewa mukulu Isima omugambe kuba ali aŋŋambe agyetaaga gundi bufa bwali bubiri kati nemugamba eri talina kyekola mugamba gimutwalire kuba eri yafa gimutwalire bw'aba akuwadde ssente ogenda ofunemu oguleko emmere tunaalya gyemunaalya so mbufunze wali otunda kawuufa remote jasufa yafa kati bwe yagenda yasangawo abantu babiri Isima n'omulala kati omu yali ayimidde teyamutegeera naye yali amumanyi kati nze nakitegeera oluvannyuma nga nkubidde nze essimu naŋŋamba mukyala we yaleetako kuba no remote naye waliwo omuntu abadde agyagala oba osobola ogireeta oba mugamba agireete ne mugamba nedda oli luddawa ng'atali wala nnyo ne wetwali wetwasenguka okudda oyali wetwava kati n'agendayo ne mugamba gamba omukyala oyo bw'oba wooli mukyala bamuta Maama Brenda ne mugamba muwala we akuleete tetuli wala ne waasula ojja ogirabe naawe olabeko we tubeera amaze omutegeera nti yayisima kakati omuvubuka n'agamba sigenda kusobola kujja naye bwe naaba nsobodde nja kujja si kati tewali buzibu nga mukyala tewali buzibu kakati oluvannyuma nnyo ne mugamba madamu kye tugenda okola okimanyi onooba ofunye obudde ojja gendayo edda ogimutwalire onooba ofunye obudde nze nali mwadde nnyo gwalusa zinnuma n'omusujja muga nyamba onooba osobodde ojja gendayo kati wayitawo eddakiika nga 15 omuvubuka mulala n'addamu n'akuba essimu n'amugamba waliwo wano abadde akwagala kuba ku ya mukyala si ku yange namugamba waliwo abadde akwagala n'amugamba mumpe n'amumuwa nga ye Maama Bulo oli gwe nkugambye mukwano goli omuvubuka Isima n'amugamba Maama Bulo obadde oŋŋamba ki n'amugamba mbadde nja kutegeera oba wooli n'amugamba wendi ewaka waliwo obuzibu nti ate wali kati baayogera byo byaddako saabiwulira oluvannyuma nyo n'amugamba bw'aba nga Maama Bulo omu kwogera naye ate nga Isima waali mbadde nsaba ogendeyo oba omugambe ajje kati nga nze kyenfa tufune akasente akakola ki ak'okukozesa ewaka kuba abadde ayonsa nga alina omwana ayonsa alina ne bebi omulala alina bebi adda kwono wa myezi 2 olina abaana bameka n'omukyalo tulina abaana 2 ono n'oli bwe yagenze naye ono ye mukulu kati naŋŋamba asijja kusobola najjako essimu ono omukyala najjako essimu nomugamba ye naye Isima akoze bubi kubanga wano abadde kumpi ate nze nandimanyidde okwetega kugendayo nandisanze akoze eki agenze nga nekyasewulira bulungi aye nayogera ndina wansi nguluto olunuma nnyo kati awe waava obuzibu navaawo naŋŋamba simanyi ogamba mbadde mwagala simanyi olowooza mwagala ne mugamba ye ate ekyo kijje ku ki mugamba ate omuntu gw'oyagala ate gwe nkugamba ogende oleete wano nemugamba ensonga yabadde endala mugamba madamu olinamu obuzibu obusungu onyiiga mangu emabegako yali yekyangako emabega nandyo dyajja n'atugamba muve mu nnyumba yange temujja kusobola gisasula kati awaava obuzibu awo naŋŋamba nze bino sigenda bisobola bonyebonya ekimala nze sijja kukkiriza kunziggamu kunzigyamu ki mu nnyumba nze ngenda genda ewaffe nemugamba munaye mbadde nsaba ogumiikirize kuba tuyisa ebizibu bingi naye mbadde nsaba ogumiikirize Katonda ajja tuyamba kino tujja kiyitamu ekirungi ne bannaye baffe adde baba banja nemugamba gumiikiriza mulandi oli waffe si mubi awulidde kubanga oli yasooka yatugoba ne tusula ebweru basulyako ddala ebweru okumala akaseera akati twamala ndowooza nekisinga 2 zaawera nga tuyiya bw'ofunayo n'ogenda mu loogi nemusasula netugenda n'abaana ne tusula eyo mu loogi nga bamaze okubagoba nga bamaze otugoba awo tugenda tuukawo now omwana nga omwana because nze story nagirabye wa Naalongo gwe nabadde naye olunaku olweggulo twabadde ffenna emakindi awo
engamba nja kujja otulambululire bulungi n'abantu bange tulabe engeri gye tuyinza okutereezaamu ebitonotono. Ekisooka, gwe n'omukyala obulamu mubutambuza butya okutuuka leero because omwana mulwadde era kiki ekiruma omwana? Omwana ono ekimuluma yazaalibwa e Kawempe mu ddwaliro e Kawempe ng'alina kamuli obulwadde obwo obwa yero ne tubeerayo emyezi ng'ebiri era ekyatuleeta n'okumalayo egyo emyezi ebiri fayina omwana ali mulwadde baali batutadde mu kyuma nga bamutadde mu kyuma naye kyatuleetera okumalayo n'ebbanga eryo okutuuka awo mu nnyumba ate kubanga bwe yatuuka okuzaala baali bammanjayo emyezi ebiri kati ebbanga lye twamala mu ddwaliro e Kawempe lyali baali bakubanjaawa ne Mulageno gye nali nsula ewaka akati twali mu ddwaliro landi odi najja ewaka n'ateekako ki kufulu nga gamba nze neekweka twekweka twagala musasula ssente ze ayagala tuggyemu ebintu oba se kyetumalemu musasula tuggyemu ebintu kati ebbanga nekitwetera okulwayo ebbanga kati egyemyezi bwe gyaggwako tugenda okudda ewaka ng'embeera si nnungi naye omukyala eyali atusolooza n'ayogera ne landiroodi n'ategeera nti muli mu ddwaliro. Tubadde mu ddwaliro n'amugamba bano bagumiikiza at least bajje mu bujja ki bintu kati awava entandikwa kati waliwo nali nkola ku saaluuni nembeerawo ko ebbanga twali tusula ddala ku saaluuni nze n'omukyala n'omwana naye nga ku saaluuni eyo omuvubuka oyo baali bamukwasa saaluuni naye nga siiye nemugamba munaaye mbadde nsaba onyamba ogumiikirizeeko tamubeera wamu nemugamba nsaba ogumiikirizeeko mala okunoonya akasente bwe naakola njagenda nsona mpola kuwe kantyuni kankuwe katuuni nemugamba nja kufuna we tupangisa kukana nga tewali buzibu tubeera naye kati omukyalo yali lubuto olw'ono omwana era we twava n'agenda okuzaala tugenda okuvaayo nga mbeera mbi mbeera yalimbi kakati kwako katyuni ono omwana bwe baamukebera oluvannyuma ennyo notugamba omwana talina buzibu naye mumwanikeko ku musana nga bamaze otusiibula e Kawempe mwamalayo emyezi ebiri ng'obulwadde bwakamuli buwonye twatulooza buwonye era yitakyalaga ne batusiibula kati bwe twatuuka ewaka ne batugamba nti mutuuka eka tufune akasana ak'okumakya ako akavaayo mumbeere nga mumwanikako afune ogwo omusana n'ebikoola bya gundi ebikoola by'olusambya amini ebimuli tubikomye nga tumusiige yenna n'okunywako tubinoonyako nebitubula naye Mukama n'ayamba nze ne ndowooza nti ateeredde yali aweza emyezi nga 6 n'atandika okuzimba ebitundu bye ebya wansi ng'azimba n'azimbako sayidi emu n'azimbako n'abanga ompikemu omukka nga bw'omunyigako oba oti akaluba kati nga wetayo dakika nga 3 ne kabula kasuso akazimba wansi mu bitundu bye ebyekyama kati neŋŋamba makati nebaŋŋambaga omwana ayinza okuba ng'alina gundi aniya baŋŋamba ayinza okuba ng'alina aniya mujja mutwala omwana bamulongoosa ajja kutereera ne bandakirya ku ddagala lya habo bwe tugulayo bwe tumuwaako bwanywa nga tewali njawulo oluvannyuma nnyo nagenda okulaba nga kisusse we kyasukkira yagenda tuka ekiseera natandika okwereeganga bw'ati ng'agweri n'akalambala yenna n'atuuyana yenna kati neŋŋamba omwana katumutwale mu ddwaliro tulabe twatuuka mu ddwaliro e Mulago omwana ne bamukebera omulundi ogwasooka nga tebalaba kintu then omulundi ogwokubiri bwe yadda bwe twamutwala yali atandise okuba nga takyazimba naye ng'atuuka kiseera neyeesika n'asirika bw'ati omulundi gumu kati oluvannyuma nnyo ne baŋŋamba omwana ogenda kukola sikaani bamukole sikaani batusize za wansi balabe ekizibu kikyayina kati ne bansaba sente zikaani nali siziina bansaba $5,000 nali sizirina sijja kukulima nali sizirina kati nenga kanjira nnoonya mpola akasente kati nalinawo kawufa ke nagenda n'entunda bampayo $3.5 neŋŋenda ne bamukola sikaani ne bamukola sikaani ne bamukebera omundi ogwasooka ne bamukebera ng'alinamu mazzi mu kifo ky'ensigo eza wansi as in testicles yes not kidding ng'alinamu mazzi wansi ng'obusigo bwe buli waggulu munda
ngamba ne musoke muweemu akaseera mujja kumuzza kuba lisiti ekyali nnene bayita bamukoleko. Ne tugumiikiriza kati awo natandika okufunira awo ebizibu omulimu nga gumpeddeko sikyakola. Mbeera yantabukako nnyo Landlord n'atujja mu nnyumba nga munnyonnyola tategeera kye mugamba era tulwanja emyezi 2. N'atujja mu nnyumba tawo ne tudda mu mbeera embi. Nga kati nkole ntya sagala kujjako bantu bange ebiseera ssazaala wange yali yakafa. Kati nga gye nandibadde ngamba omukyala akole ki agire ngadda naye ngamba nedda buno buvunaanyizibwa bwange kambeere n'abantu bange. Wabanga Mukama alaba nga siina kibi mu kubeera n'omamu abaana bange n'abaana bange atemere ekkubo ne wembeeza abantu bange mbalabirire kubanga mukulu Vic sijja kulimba nze kinkana ninga eyeekuzizza ngamba sijja kuyiza abaana bange genda kuli eri ku bukojja gye tabandabanga nako tebamanyi na bwenkola ki na bwenfaanana ate mbeere n'omwana waabwe ate muzaalemu abaana ate mubasindikire nemwana edda kasa Mukama kyatuwadde obulamu katugumiikirize Landlord nangoba mu nnyumba ntetenkanya Mukama n'atuwa ekisa tufuna omuzira kisaawo n'atuyamba netufuna ennyumba eyo wali wozize. Kati awo embeera we yatandikira okukyukira ono nendowooza nti akoze ateredde engeri gye nali ngulagula ku ddagala gye bampandiikiranga erimu nendowooza nti ateredde mba omwana ayingira kufuna buzibu kati bagenda okuddamu okumukebera nga bubuliddeyo ddala waggulu obusigo nga bubuliddeyo ddala nga wansi alinga kaveera nga takyaliko kantu konna. Kati sikaani ye yasembayo yeyo biri kuno ku mpapula kuno. Akati ne batugamba omwana bagenda mu operatinga ndi batugambye omulago lisiti nnene ate omwana wamwe yeetaaga kukola ki kulongoosezaawo mwalwawo mukola ki omutwala ne lisiti ekyali nnene bakyakola ku bantu bangi. Dokita omu naŋŋamba noonyayo akasente omwana wa lisiti bamukoleko nga bukyali owulidde. Kati awo waava obuzibu nga siina ssente olidde newaka n'ekyokulya tetukirina ozunga mu kibuga n'ogenda n'ogaka ngenda atlisi nfune ku saluuni w'obeera n'obeerawo oli nagamba olunaku njagala mutwalo n'ogunoonya Mukama wese nakuyamba n'ogufuna ogwa Mukamaawo. Kati ate n'onoonya ekyokulya kyemunaalya ng'olina kifuna kutandika na ssaawa 12 ku obudde obusembayo bw'ofunanga n'ogamba nti kale nfunyewo ssaawa nga 5 eziweredde nfunyewo ekyokulya ng'ewakoledde bamaze osiiba ngende mba nedda olumu noga kati muno bwengisooka okusobola okufuna kansoke mbutwale eka bakole ki balye bafune ekyokulya kati ate za Mukama wo nezikola ki nezikubula zibula kati Mukama wo n'anyiiga njagala ssente zange tebe nagiteekawo nga yabakasitoma siraba ki siraba ssente ng'olaba mutuufu kuba omuntu wakolera bizinensi yagaye nti kankulabirire tomanyi yajja kapito naye alina obuvunaanyizibwa aba mutuufu kusaba ssente ze mwateesa nagenda okulaba nga kisusse nga Mukama nkole ntya omwana ngono nga ntabuseeko nnyo era ebiseera ebyo omukyala n'agenda kabasaasira enfunaafuna abantu awo abanyambako olina kuyita nagamba jja tugende tukole n'ogenda nemusiiga langi nemukola muti abamu tebasasula kati nafunamu obuzibu nkubu zino zoolaba emmotoka yankuba eno yonna emmotoka yankubako nali nvuga kagaali ka booda ewandege yaawo emmotoka n'enkuba neefunamu obuzibu mu kifuba muno ze newensifula ekidomola kituusa wali mapulira njabika mapulira sisa kati bwe mulimu gwennali maze omaliridde ng'akanvuga eggaali yange wali olina akagaali emmotoka yankubira awo wandege eggaali emmotoka agikuba n'egigonza yonna ne bagiteeka ewandege ya poliisi nangaba Mukama mpa obusobozi noonye ssente nsuubule engatto nzitambuze nga buli kimu nkikola netambuza ku ngoye nga mubineyo nenzisuubula nsobola baguzizza 3 nekwata obugato obw'essatu obw'ebbyo bwe bayiwa wansi n'obutambuzi obumu ne buvundira mu nju tebabugula kotundawo kemulya eka kapito nekagwawo ate tebalina kapito waamu oba famiro gibeezaawo tosobola gamba nti ngenda kukozesa 3,000 sobola era obeera mu mabanja obedduka akubanja akuwoze nkaakumanyi nagamba nkumanyi oli neighbor wange nakuwa omutwalo gwagwagala enkeera nezikubula kati n'abantu bennyini abambeereddewo notuuka ekiseera ng'obalabanga kizibu bakulabanga kizibu naye nga gw'olaba ofunye baganda bo naye ensi eno oyatuuka kati weba toyina ssente
kizibu nnyo okukola emikwano n'ogiwangaaza n'okuba ne ssente n'empisa kaŋŋambe kale n'ebiseera ebimu ssente kintu kikulu nti mukama akugattako abantu tewakosebwa nnyo ng'ofunye accident nakosebwa sijja kulimba kuba amayinja baganzigiramu wano era mulago wano bakujja mayinja banzikamanja zenkovu zino munda muno zoolaba zino neeno munda ne mu mugongo yonna tegeeza kakuyisa bubi emmotoka yatuva mabega nali mpeesa omukyala era simanyi mukyala oyo mukama oba mulamu kubanze tusanaddamu okutegeera nga tuli mulago nga wayiseewo ennaku mpa 3 tewategeera asamanya mukyala oba mulamu nakati simanyi mukama yamanyi motoka yatuva mabega ewandege yawo ngeganya okusiba netutomerera awo ku geeti bambi awo saddamu kutegeera kintu kyonna ate omwana omukulu nali musibidde mu nju kuba eno maama abaana yali taliiwo ati genda okudda engulu nga ndowooza oba ndi mulamu ndokudda engulu nga ndi ku kitanda ogamba naye mwana wange aluwa awo watandikira omutawaana gyonna awo nno ng'omukyala ali waka awo yali tannaba kujja ng'okyali mu single life oba nga anobye ogusooka awo yali tannaba kujja nga ngenda nga tulabagana nali ngendanga ne mulaba kati awo nafunira omusumba omu ku church ku UCC wa Pastor Senfuma ngamba osobola okuyiga enviiri ne mugamba yinantwala mu saloon nga ebya accident byali biwedde awo mwali mulina omwana omu omukulu oli naye waliwo omwana omulala ono omukyala si yazaala already wali wamuzaala walala nali nayeera kakati awava obuzibu bwonna kale omusumba n'akubuuza nangamba osobola okuyiga enviiri ne mugamba sirina buzibu nantwala nansomesako kye yansomesa kuweereere teyanzigyako ssente nansomesa kati awo mukunsomesa baali bamubanjayo akasente ekizimbe baali bagenda kimenya agaba bannayino buli omu agenda kukwata ekkubo lyakole ki agende kuba mbayigirizaako kyensobodde n'atutta buli omu kati awo wava obuzibu kuba luli nabeerangawo nga mmanyi nti kasinja kufunawo ekyokulya nali njiga naye olwokuba nali nsala enviiri nga bakasitoma abamu bwe bajja abasajja mbasala nemuwaka akasente kakake nange nandikiraako naye kati obuzibu kasaba bavamu ekyo ekizimbe obuzibu bwajjira mulimo ne guba nga tewali olina kutandika butandisi bulamu bulala nafunako abanyamba bantu balala omukyala yali kasitoma waffe mu saluuni nanyamba nanfunirako akalimu nentandika okukolanga mpola mpola kati obuzibu bwajjira waliwo omukyala gwe yali abeera mukyala Nairobi eyo omusajja yali abeera Nairobi nasindikira obugoye nga busindika nembutwala mu bakasitoma be nembutunda akati olunaku olumu nagenda nenkola ensobi nali simanyi nti ekyo kyonna tukikoleka nenesiga omuwala nengenda bansindikira obuwale nengenda nembumutwalira baite tebabusindika ali nawe yabusindika nga buddibye nga buganya okutambula nange agenda obujjeyo obutwale zona sente zabanakuwamu bakoleki bazikuwe kuba bulemeddeeyo nnyo bwali ndowooza bwa mitwalo ngaana basatu bwali bwa mitwalo ngaana oyangamba butunde sente zonna ezivaamu zoba okolaki zoba otwala nkwata obugoye nembutwalira omuwala kati nze nanga nnoonyanga bunoonya bantu nkwatako sampo nengenda nenoonya abantu n'omuwa kazi ngenda ogendayo ku dduka ng'omuwala taliyo kumbe dduka mwe baali bamubanja nga basasulira wamu omuwala yakwata bukasibye ng'atambula ng'agenda obugoye n'abanga nabo tobufunyeeko nange sijja kulimba nali manyi nfunye omanyi omuntu okubanga omuntu akuzadde nakuwaka kapitaawo yanesigisanga sente ze nga nnyingi $5 million 7 nga bintu bwe bijja ne babisindika nga ngenda nembijali nembitwala mbakasitoma olwo gonna nona sente zaabwe ate nga tagala sente zisuleyo kasitoma nga ngenda nzibunterako okusimwa ngamba jjako 2 jjako 3 n'olunaku olumu yampako emitwalo oba gyali 7 ngamba mukama sabika ebizibu biri mu nsi kati wava entandikwa bazadde bo bali luddawa taata wange omu kati ali mu ddwaliro awo mulwadde naye naye talina kyalina kubanga yakuzaalira ddala esibu yanzaala tuli abaana bangi kutuwera mu bamaama ab'enjawulo mu maama yatuzaalamu 2 naye kati omu omukulu wange yesimanyi nawaali omuwala wenzirako yesimanyi waali kakati bano abasigadde nagezaako banoonyanoonyako naye nga bwomanyi munaye bobeera n'ebizibu by'omu takwagala kwesembereza buli omu akutya wali omwannyina omu yagezaako okunyambako olusi nga kusindikirayo omutwalo
naye yatuuka ekiseera ndowooza nga laba mukaluubiriza nga nange simukubira naye nga omunoga nti kankubire ku mwanyina mubuuzeeko n'omukyala muna abaana bawaayo omukyala aleme kulowooza nti sirina beewaffe kati nga simu agijjako takyagala kunkwata yekka yali bambi afaayo mu bulamu bwange ne mwamubuuzako nze mpulira nga nkoze eki owewedde naye kati soga kiseera kyatuuka ekiseera ne kivaawo kati wano wooli bakubanja abatulaze lwaki tukoledde wano oyinza okwebuuza lwaki tuli mu Kyangaala we babeera bayitawo mulago mulago eno ku kisaawe kasaawe bwe watyo naye waliwo omugoteko mungi nnyo tetusobodde kufuna we tusetinga tukoleraawo nti oba turekodingirawo kwe kunoonyako ekifo ekiri nearby ne turekodingirako eno so ennyumba wagambye bakubanja ennyumba ya sente mmeka? Nyumba yange yandibadde emitwalo 15 byonna naye kati yali yansalirako ko kati ewamu yandibadde manje emitwalo 4 kuba emyezi kati giweze 4 maze emyezi 4 nga weebaka bwebasitewa kale bwemba nfunye mbadde muwa akasente naye kati mbira wegenda awo nentabukako nensukka akasente oluusi oba ofunye nda ku saluni nga unaofunayo nga mufuna kyakulya waka kati nga sina ngege nkunganyamu kasente kamu ate nga nzikiriza nti wema nfunye omulimu nenkola nja kusobola omusasula nali nkimanyi nja kumusasula kubanga naye abadde mugumiikiriza so badde ng'otambulira kusuubirya nja kufuna omulimu nkole? Yes, mbadde nkirina n'ekirala nga mmanyi wakati olumu oyinza n'ogera n'ogamba waliwo omukyalo abadde alina kakiyosiki nga kalimu kasaaluuni kati yali aŋŋambye nti bagenda bokkavaamu naŋŋamba osobola okujja n'okasasula emitwalo 10 nenkakuwa omwezi kati nali manyi nti bwemba nsobodde oba nentunda ekitanda oba nentundirako nentuntu bwe nnabaddeko mu nnyumba era kitanda mbiba na mufaliso bwemba mbigasse nenkwata emitwalo nga 2 nenzimuwa nze neŋŋenda nenoonyayo nenfunayo mashini kale neba ekozeeko engemu wakamira kamu mbadde nkayina akalabirwamu amanyi sobola okubeerawo nenkola kati ng'obadde okola oli ne bwaba akubanja oba n'essuubi omugumiriza ku mulimu kubanga oba osobola okufunayo oba omutwalo oba emitwalo 2 nomanyi nti kati ako kenfunye kambeere nga nsasulako landiroodi wange at least buli lunaku oba mmanja at least oba mugulubiki abadde mmanja njagendanga musasulako mpola naye ekibi ky'omuntu ng'akubanja ate kwekwekulaba nga naawe gy'oli ogenze kuyiyayiya bizibu byange ate nange ndi mukuyiya ate yetasobola kitegeera aba akulabanga muyaaye akulabanga omuntu amusiriwaza ate nga kituufu kubanga omuntu yenna bwe mukolagana asazeewo okukuyamba aba ayagala otambulire kweyo endowooza nti bakuyamba buki bakuyamba buyambi naye munnange oluusi ebizibu by'ensi ofuna n'ekizibu nga tosobola mugamba nti munnaye twasuze n'enjala ennaku 2 tetulina kyakulya abamu bw'oba nga ayogera lwaki tufuna byakukola nga tamanyi nti okoze byokoze kulubiki nze nabekakaawo mbadde naakagendeyo mukono nga nsima ekinnya nasima ekinnya oba gye bayita septic tank nga kiwanvu wansi nali nfiiriddeyo nga netakasiwa ddiwanika nga kinene nga kiri mubwogo era ku poliisi abasirikale ebanga nebanga bwogenda kufiira eyo wansi naye tebansasula wadde 10 yakuwangayo 15,000 nogaa kanzisindikira omukyala n'omusindikira baziba tunaagulako kaaguze era nze wadde yagenze naye abadde mugumiikiriza alina byagumiikiriza mukazi wattu naye twatuukako ekiseera nga sisobola kufuna wadde ekyokulya mwana abandi nazaalira mu nnyumba nga sina wadde eddagala lisobola okumuwa era twafuna muzira kisaawo dokita naŋŋamba mugamba ajje muweyo eddagala ery'okumunyiga munda nga mukazi wattu embeera mbi agumye yali lubuto nazaalira omwana gwe yazaalira waka mu nnyumba mumuzigo sebo kama yayamba n'atusumululira ewaka ati yafuna kizibu kyonna waliwo abakyala baneiba bange baali basawo ne bamusumululira ne bamuyambako nazaala bulungi yagenda mu ddwaliro just kugira mwana naye bamukebera balabe emulago naye nga talina buzibu abadde mukyala mugumiikiriza nga nina kama waba tuwadde empandikwa nsobola okubeera naye naye namutwala mu saaluuni mutawuni awo nakoleranga naye namutwala mu saaluuni nga naye atandise okuyiga enviiri kuba namugamba ebyokutambuza obuugi oba kyayi birungi naye mbadde nsaba okkirize nkutwala omukazi teyanywanga ddagala mu lubuto bwe yali ali lubuto twagendanga nanywa eddagala ekawempe nekwome prosesi yonna walinga toyiyayiyawo kongeri ya
mukyalo ono bwalizaala nali ngiyize era kubanga we yazaalira nalinawo emitwalo gyali 9 nalinawo emitwalo 9 era sente ezo zezinkugamba zenasobolako engatto zino engatto ezasembyeyo nalinawo emitwalo 9 naye Katonda engeri yayamba kuba twali tutegeka tugende mu ddwaliro naŋŋamba asigenda genda mu ddwaliro kati nempitawo abakyala ne bajja waliwo waka mu kaseera ng'azaala nabaddewo waka naliwo kuba omwana kati agenda kuweza myezi 3 naliwo era nali nfuluma bwenti nga nze maze okupaakinga ebintu njagala kufuna booda ebatwale tugende mu ddwaliro era omusimba endowooza ye yali yabiwulidde dda engeri gyadde omusirise ennyo teyayogera yaŋŋamba luvannyuma naŋŋamba nno nze tatada mugenda kuzaala namugamba mama dda mubadde kimugaa kanzika era saana banakunaaba nateeka butegesi bintu tugende kati mba nfulumye ebweru bwenti ngende noonye owa booda nasanga asisa omukeeka akaveera akataddeawo wansi kwa byonna twali tubiguzenga mu ebiri naŋŋamba leeta omufaliso oguli gwe mbadde nsobola okuguteekaawo wansi tunula bwenti ng'omwana afulumye weekanga omukazi azadde ng'azadde ngenda okubayita abantu buli omu ajja adduka buddusi bannayiba bange Mukama n'atuyamba kirungi ebiseera ebyo nali nsaba nnyo era Mukama yaddamu essaala yange Mukama yaddamu ye yennyini eyamuzaalisa ebiseera ebyo nali mpulira abantu bangi abafa nga bazaala kati nga ntya eka tebandabangako tebammanyi owuli taata abadde yakafa naye nga tandabanga kati nga ntya mbadde tetenkanya bintu birala nnyo at least ngendeko ebintu bibiri nga noonya mulimu n'okugendako ewaabwe gye banzaala n'amabanja abantu ababadde bammanja ssente zaabwe kati nga mmanyi nti Mukama abanyambye ebyo ebisatu nembimaliriza nfuna omulimu ng'ekizibu kyange mulimu nga manye mba nfunye omulimu naddala nga siina nnyo omuntu gwe ndipootingira nga kale mba nfunye gwe ndipootingira nga nsobola okufunako ebisobola okubeezaawo akabeezaawo famire kyokka kye nali nnoonya naye kati bw'ogenda oluusi n'onoonya omulimu ng'ogwo olinagamba omwezi tugaba emitwalo 2 bw'ategeera nti olina obuvunaanyizibwa bungi ate yennyini yagamba tojja kumalako nange nina famire owulidde taata kati ng'olaba olina ng'era buli omu agamba ne bakasoma nyine mbadde nsala enviiri ng'agamba gwe noonya awakantu w'okatadde ffe tujja kujja tabamu oba toyagala mugamba bibyo bikunyigiriza osibika naye abaakulaba Katonda omwana we yalwalira maama we atabeerawo omulundi ogwasooka bwe baategeerera abamu si byonna naye bategerera ku muno nga mama omwana oyo aluwa kubanga nze buli mbadde nkola naddala nga wenkola nzikirizibwa okujja naye maama w'omwana nga nzijja naye ng'ekimundeesa naye mba njagala afunewo chansi z'abakyala oba olyagala munaazaamu naye ng'olikuba nti sawa obakolamu y'abasajja naye ng'era Mukama abadde ampadde ekisa nga bw'oba otuuseewo basobola okukuwuliriza nga basobola okuwuliriza oli n'akukkiriza n'agamba nga nange kennyini nfuluma ku kkubo ngaawo n'obayita maama oyagala okunaazaamu oyagala okukola ki jangu era mukyala wange yali ayizeeko akatonotono mukyala yazaala mwana ki mulenzi mwana mulenzi kati wabbanga lya myezi 3 agenda kuweza buweza myezi 3 yakagenda yakanoba wiiki emu wiiki emu embeera yamuyinze embeera yamususseeko naye kira bibiri byenkugambye ebyessimu kati oli bwe yakuba essimu yali ayagala dde okunoba emabegakaawo nali yayagala okunoba nga ŋŋamba anze landiroodi biki landiroodi agenda kujja wano mu nnyumba era ddemu atufulumye nze sigenda kusobola gumiikiriza olwakiri kye mwasulako ebweru mwasulayo bbanga ki so ndowooza wiiki yawera noyiyayiya n'ofuna wano ewala waliwo omwami yali kasitoma wange nasinzikiriza naŋŋamba ngenda kukuyamba naye n'ekirala awo nali ntandise ogenda Emmengo mu ddwaliro kwono ntabuseeko kati natuukayo dokita yali ayagala emitwalo 10 dokita Kalibbala ejja sikaani yasizirina kati bwamano yankubira essimu yadde nga ndi mu ddwaliro naŋŋamba oli wanjagala kunsala nviiri oli luddawa nemugamba ndi mu ddwaliro naŋŋamba ate kiki nemugamba nayo mutabani wange mulwadde mutabani wange mulwadde yagamba naŋŋamba nedda ninawo omwami asobola okukuyamba nemugamba ye mwami ki nemugamba mulimu oba naŋŋamba omwami asobola okukuyamba gufuna obudde ojja enkya nja kutwalayo tulabe oba nkulabidde ebbanga naŋŋamba tosirikiranga kintu ebintu ebimu oyogeranga abantu ffenna tetufaanagana kati nantwala oba omwami bamuyita muyimbi bamuyita Kristo Panda omwami oyo gye yantwala ye nga amumanyi gye yantwala ate yali tantuttewo yali antutte wa producer bamuyita Atin
nemuga kati nze abantu besimanyi ntandika nti okumugamba ebintu ng'ebyo munsi muno buli omu yeenoonyeza bibye muga munange sinaggoga nnyonnyola bintu kati zino baluwa nali sinabazifuna oba bansaba sente za sikaani zirina so zino baluwa zez'omwana ye Kasirye Adam myaka 2 ziva mu Mulago Hospital then lwakuba gundi tolaga nnyo document Joel YouTube tetukkiriza nnyo still Mulago Hospital eno scan osobolayo okugibalagako okay so eno ye scan bwe buzibu bw'omwana Kasirye Adam myaka 2 naki ekirala the left testicle appear normal in size, shape and echo pattern but found in the inguinal canal at the base of the penis. So obuzibu buli mu ensigo z'omwana zimanyi okubula ne zaawuka ku kasusuke ya statement y'abasawo bwe buzibu so sizimanyi wabula zaabula zadda waggulu kati ali shape talinaako yadde emu yegira neerabikako yamala neddayo ejja neerabikako geze mu wiiki ejja nejjamu emirundi ng'ebiri neddayo waggulu emanyi okugjako wansi nemala neddayo waggulu naye n'emu neya left ye yabulira ddala yo yayambukira ddala amala munyiga nnyo n'okawulira munda eri nga gyekali tekimukosa era abaakaaba nakati era waliwo mujjidda okumakyera so beetaaga $1,575,000 za operation si kugula ddagala na biki just operation babimbalira n'ebyo tebagamba byonna biri wano so mu kaseera kano ekikusumbuwa ennyo ki ekinsumbuwa ebintu bibiri okufuna obujjanjabi bw'omwana ono n'ekirala okufuna omulimu era ekyokusatu be bantu bano abambeereddewo mu kaseera kano nga sisobola kale nfune obusobozi mbeere nga nsobola okusasula buli omu abantu abambeereddewo kubanga bambeereddewo tebaninaako kakwatu naye oli bw'aba akumanyika katonotono n'abaako kyakuyamba kati ng'oli omukyala gwegamba eyanyamba ku by'engoye kati naye bw'ofuna nomanya nti kamyadde at least nfunye nfunye akalimu sobola okubasasula n'ogenda ng'osasula omu ku omu nga abantu abo balinga bamaama bataata be bambeereddewo ku famire yange naye munnange bwetaavu bizibu zino zonna scan mpapula receipts ndoza kwazenga akole terulika ino nno zikuuma obulungi so still byonna biva Mulago baby Jesus you love him so neno scan fotokopieri zonna zimu scan mpapula kati omukyala oyogerako naye omukyala nayogeddeko naye buli namukubirako sajja olunaku lwe yagenda yamala esimu ye nga binaku nga 2 gateriiko kati nazeemu kuba namukubira ku simu ya mukadde azaala maama nazaalawo jjajja nazaala wange namukubiddeko n'amumpa nenjogera naye kati saamugambe nti oba ojja kudda kuba nadde manyi alina obusungu saamugambe nti oba ojja kudda oba kikyala nabadde mubuuzabuuza mugaa esimu yo nga teriiko maama Adamu nabuzibu ki nanga esimu natuuse ni netiwaaka yakoze eki yaganye naye neyajjajjayo kweri nambuuza omwana bamulongoseza mugamba naye sinafuna ssente era wandese sinazikola ki sinazifuna naye tusaba mukama tomanyi ajja tuyamba nawe ajja mukolako kati naŋŋamba ogenda kukola otya nensirika nga nzi buli kimu abadde akimanyi nensirika nga kati bamuddemu kinemugamba ndi mukunoonya ssente kuba nayogera naye kiro nga nakava ewa landlord kubanga yali aŋŋambi ngendeyo naye nakavaayo bwe nti nenjogera naye nemugamba naye nkyalina emitawaana noonya ssente noonya ennyumba nemugamba ebintu bingi byenkyalina obimanyi sijja kugamba nti oba nvudde ku kino oba nzizaako ki naye essaawa eno ekiriwo kya mwana basooke bamulongoose zirina ekinyumba mugamba naye lwaki tokomyewo
nojja tulisimambeererawo ku kitanda n'omuwa essuubi nti omwana wakulongoosebwa. Byonna abadde abimanyi. Era naye olunaku olumu era yatambulako n'agendako ne kusanyuka TV. Simanyi we baakoma, waliwo omukyalo oba bamuyitaani oba Leeyira Kalanzooba. N'agenda naye nali simanyi begambye bwe nali emukono eyo nga ngenze kukola kizimbe. Nakuba n'angamba waliwo omukyala yazze n'angamba ngende kusanyuka, ne mugamba kusanyuka si kibi naye nze sandyagadde okole ki? Kubanga kyetaaga nga buli kimu okirina buli kimu osobola okirina nga nagenze n'empapula mugamba lwaki tewasoose kuŋŋamba wandisoose n'oŋŋamba at least. Kakati awo ndowooza yali yakavaayo ennaku zaalinganga 2 era niko okumukubira amasimu ag'okumukumu ŋŋamba ndowooza engeri gyeyagenza oba yagenda ku TV simanyi oba yagendayo bugenzi n'alaba oyo omukyala saamanya ate kibwe nakimulaga. Batandika okumukubira amasimu ngawaayi kambireke tumanya Mukama ayinza okuyisizaawo obuyambi ne tufuna omuntu ayinza okutuyamba. Kumbe simanyi nti ate ebizibu byebyaze era okuva lwe yava eyo teyaddamu kumpuliriza teyaddamu sigasana kye mugamba n'akiwulira okuva yava ku TV teyaddamu kunyega kigambo nga nze mbadde mu nnyumba nga buli kimu nkyekolera buli kimu mbadde nkyekolera n'engoye ze zennyini nga nze nzooza ez'omukyala nga buli kimu nkyekolera n'ebiseera ebimu nga nono omwana sobola mumulekera basisobola amuboggolera amusindikiriza eri tayagala kutunula ku mwana omwana ono ayagala nnyo abantu bwakulaba tekimugaana kujjawo naye nga tayagala kumukwatako niwe omukwatako sembere tonsumbuwa bwakwatako oli omwana lutalo tayagala amukwateko olidde kati nga njagala mbeerewo nze kennyini mbeere nono omwana kuba abadde wakwegendereza n'omwambaza obwambaza era omwegendereza bwegendereza naye namunaaza nga tayagala kumunaaza talina kyayagala kukola awaka nga te bukimu asobola okukikola oba namufunira buli kimu yali akikola. Obadde mumaze ebbanga ki naye? Maze emyaka 3. Myaka 3 ng'era bulamu bwakuyiiya buyiiya nembeerawo mukola omwaka ogwasooka tetwali bubi mwali bulungi twali ku saaluuni ogambire we namufunira awo twali ku saaluuni nga mbeera simbi kale nange nali nkozesebwa naye ng'era oli bulungiko nga tusobola okufuna ekyokulya kale nezo ennyumba zatusumbuwangamu kubanga oluusi saani nga bakukozesa bino toba tosobola bimaliriza naye kati school fees okulya n'ennyumba. School fees owooli oli omukulu alina emyaka emeka? Alina kati koza myaka 9. Ali ludda wa? Yali naye tetuvuze naye abaddeyo tumulese waka. So kati mukazi yakulese oyina abaana 2 gwe yagenze naye wakusa? Kati bwe bukeera ku makya olina abaana amaze wiiki namba taliiwo bwe bukeera ku makya olunaku olutandika otya? Olunaku bulukya ku makya kati engeri eyo sijembeera noono besitera okunkalubirizamu mulekera abantu nga sinaawo ssente kumulekera oli kasente naye ebiseera ebimu bwenkeera ku makya waliwo akasaaluuni wembadde ntera okugenda n'obeerabeerako waba afunyeyo kasitoma n'akuwa nagamba sala oyo n'omusala oba omusalidde 13 n'akuwako 10 bwatyo n'emirimu emirala nze mulimu gwonna ngukola kubeeyo kulima. Kati ate oli omulala obadde omuleka otya? Omukulu kati omukulu engeri gy'abadde asoma eri emabega babadde kati mwolidde ng'ebiseera ebimu bw'aba avuddeyo yagenda eri ewa maama we ewa maama we ddala ng'embeera nembi ewaka akkirira n'agenda n'abeera eri waliwo omukyala we abeerawo neiba waabwe abadde amwagala nnyo kuba amanyi okukola emirimu kati ng'abeerako n'amutuma ku mazzi n'amutuma amwoleza ebintu n'abeerawo nga sikyagala nono yennyini omukyala gwe mbadde naye abadde tamwagala ng'era omulaba embeera ze waka abeerawo awulira bubi anyiiga bw'omugamba ekimugamba nti omwana muleka ayoze ebintu bamuwa ebintu ayoze oba akole ekinga kyasanga kyakuddamu kati neŋŋamba nedda bwe nabanga siriiwa jagenda ng'abeera eri wansi ewa maama we. So omukyala abadde n'omwana oli tamwagala? Tasoba oli awo mbeera kuba kati ekyo kiri understandable ebbanga eryo lyonna nga oluusi ekyokulya waka okirekawo oluusi ne kibula embeera esobola obbasukkako.
Mukama abadde atugabiridde ng'olumu tufuna bw'obeera mu kitundu ng'oluddemu abantu bwe wali ogulako ebintu nga ng'olina alinako akatono bakubeerera oluusi ogenda nakuwaayo kawunga nakuwaayo oba omuceere ng'ogwo nti eno kiro tujja girirako ennaku nga 3 bafunayo akawunga obunga bwoba ka muwogo kimbi najjusa mama nga olunaku lwe yafa yandibaddewo nandaga ekika kyange ekituufu nga buli kimu nkikoze oluviki buli kimu nkikoze mukazi anjoze nakuliisa maama wo nakuliisa bino buli omu nakulisaamu amaaso tosaana kulabirira famire nga mwana abandi wamuleeta omulabirire abeere bulungi namusanga azunga mukazi wattu tebamusasula maze omwezi mulamba tebamuwa nga n'okunaaba talina wadde amazzi ganaaba nti oba anaabe ku lususu mugabo najangu ngambye oli omusajja gye yali yafumbye nga omusajja yambonyabonya nantamya abasajja nemugamba munnange nze sikulabye nti nkuwase era sikugambye nti oba mbeere naawe naye nze kyusa bukyusa gwo mulimu mukama ajja kukuyamba nemugamba nange okuyiga enviiri ze nayigako banyamba buyambi nemugamba jangu oyiga enviiri mukama nayamba omukyala n'alabika bulungi mwezi gumu yali akyuse alabika bulungi enviiri zange ze nali nkola bishote yazo obukaati nga bolaba akaviiri k'omukyala oyo Nalongo n'alabika bulungi era bakasoma bajjanga musalani nagamba njagala z'oyo omukyala ze yakoze ng'alabika bulungi ate mukama yali atuwadde omukisa nga waba ofunye kasitoma ng'agenda n'agenda n'agula akatogo n'alya tabadde nnyo omuntu wa ssente nga takusaba ssente naye nge akuvuma asobola okuvuma ekigambo n'akuliisa buli kimu n'oguma n'ogamba neddono yo wange mukama gwe yakola ki gwe yampa ate bw'otagumiikiriza kunyigirizibwa ebiseera ebimu tomanya kiddako nga kaŋŋume n'abawangaziza obufumbo bayise mu bingi kaŋŋume maama waffe atuuse okufa nga takoze eki tatulaze nedda tatulaze kika nze ekika kyange nkirabye bukulu abafamire obalabye bukulu ate nabo ngenza obbalamu nabo balina emitawaana gyabwe owulidde kati otya n'omugamba nti oba nyambaako wano oba nkwatiraako wano bwe benyini taata yennyini tayagala genda yeewaka talinnyayo kigere era batuuse omumuleeta mu ddwaliro bamulese nga tategeera senga omu n'amubeerako owulidde naye mukazi watwali tubadde twakafiirwa jjajja azaala taata omukazi babadde bakava ate mu byalo mba ate ne taata naye nakola kire madde nakabitegeera mbadde simanyi kati osobola okutwalayo kasukaali sigamenti kangende mbeerewo ku kitanda ne baganda bo bennyini temutegeeregana tayinza nakugamba nti owaayi kitaawo mulwadde jangu oyoze ku ssaati oba jangu omukyuse ku buliri wamanyi tolina amakulu tolina kyosobola nokukubira essimu abamanyi oba ojja mugamba mpaayo omutwalo oba mpaayo 2 oba jangu onyambe mu kino kati n'ekizibu ng'ekyo bwe kigwawo takugamba kati nange ekyo ekyantuukako otya n'okukubira omuntu nga nti kamukubire oba mpe ku magezi oba jja mbeererewo oba ŋŋendeyo ewo wampe ku magezi oba alinayo akalimu nkole talyagala kiwulira mukyala we yo kyamwagala kubanga ye maama sirina maama simwesibwako nti mubonyebonye era kyembadde nfuna nga nkimuwa n'omutima ogwo ekale ate wuyo yagenze ayina omwana muto abadde agumye maama n'aguma n'abeerawo ekyokulya nekibula n'omulaba kamunguluze n'amukuba gamba guma nenaku mbadde nkyukira kisenge n'osaba ekisenge gy'oli osaba muntu mukama tugabirire gw'oliisa abatalina gw'oliisa abalema nze ndi mulamu nsobola okgenda n'entambula n'enfuna ekyokulya naye tugabirire mukama nakola ki abanga oli awo linga kkubira njagala kunsala ogenda n'omusala nakuwayo 5 ogamba mukama yeebale nga sente zandibadde zakawunga na binyeebwa naye n'ogamba kamugulireko kasoda maama anywe safina wankoze bubi tewanindese mu mbeera eno maama abadde agumye omwana wa mukama naye yaganye ono yandese kyazitoye yandese yagenze Mubende
bamuyita Safina. abadde nvuma abadde talina kyankolera atanjoleza atakola ki naye nga mmanyi nti obambi osanga n'embeera naye muleetera okwekyawa naye yennyini ng'olunaku luziba nga tanaabyeko nomula nga amabeere gamuyitamu ng'amaama akyusa ku lugoye luvaamu olusu amabeere ago agakuyita mugajja n'okulwaza omwana kuba gakwata ku lugoye kuli n'olaba ng'aganye n'omulabiza ng'aluggyemu n'olwoza nga sagala akaluubirirwe bulamu kanjoze sejjajja yatukuza omukazi okulanga atukubira okwoza kanjoze n'oyoza ezoono era ne zino engoye saagala azimwambaze kuba bw'azambaza ne ziguba tasobola ddooza lukole ki tukule ogakanjoze olidde naye atuusa ekiseera nga n'okumbuuza tambuuza abadde amaze ndowooza omwaka nga gumu nga tambuuza bwe musula awamu ye nga tambuuza era n'omugaba wasuza otya nagaana okuddamu mbe ne lunnuma nina obuzibu olumbe lunnuma munda muno nagaana okugamba nti wasuza otya neŋŋuma ne ŋaakakume siza kufuna muntu alinga ono ensi we yatuuka ya ssente buli ayagala omukazi amuwa ssente ezo sizirina atakkiriza okubeera nange neŋŋuma sirina wenda singa taata abadde alina kyalina nti oba munsi alinamu oba wakataka nandigenze nempeerayo nennima nesiina wendaga buli akulabako akuyita muyaaya akuyita mubbi ne gwokolera n'ekizibu ne bwaba akiraba n'amaaso gakuyita kyayagala lwabaddemu n'akasente n'ogamba mukama azimpadde onamanja kangende musasuleko ekitundu olwo n'akwagala n'akulaba ng'olina omugaso tolina buzibu atotambulira mu mbeera yakwekweka olina akubanja n'ogenda omugamba naye siina naye guma mukama ajja tuwa guma tukuumidde obulamu naawe nakuuma ajja kumpanja kujja nsasule nakulaga nti talina buzibu oluvaawo natandika okwogera byayagadde ne bano abantu olina akuyamba nakuwa omulimu ng'ogwo olw'embeera gy'oyitamu nomaliriza ng'olina kuguvaako oli akulaba okeera nnyo odda kiro ssaawa 5 naye nga tolina wadde 13 gy'oleka ewaka okedde kufuluma waka omukyala tumulekedde nakawere ate nga nekino kirongo n'eddagala lyennyini eryona omwana nga tosobola ddigula nze mbeera mulwadde kyemusinga okukola ennyo ekinene ngula panado n'ogula panado ng'oyo n'omira ogenda kulanga omusibe era wojjidde edde omusujja gunnuma musujja gwanuma ennaku zibadde nga 2 nejjo bwenabeereddawo nga mpulira njagala gwa wansi owulira naye sisobola kwejjanjaba nemba nkutte ssente zinaga nti nze kannejjanjabe kanzijanjaba ono awulidde osooka ku mwana ekyo si kyekyo obuvunaanyizibwa bwange kuba nze sifiiriddwako sirina muntu anfuddeko taata tuze tuyigganyizibwa oli akuyita kino oli ku bukojja ono si wammwe genda wa kitaawo kitaawo yaleeta kakiwano genda buli omu naakuyita kyakuyise nogakala jjajjayo yagezaako okukola kye yasobola azaala maama kuba gye nakulira yagezaako mambi naye nze kinnumye nti atuusa okukaddiwa nga sina nakyemuwadde essaawa eno ne bwali sisobola kugamba nti oba jjajjange nemutwalire kasukaali singa mbadde walungi oba nga sirina buzibu nandigenze nemuleeta n'abeerako ewange at least nemanya nti oba kati bwe maasuula njala amanye nti nagisuze naye kati sisobola ali ewa mukulu wange naye alina ebizibu bye mukazi wattu ali awuladde wamukwatirawo naye ali mukazigo ne bazzukulu betasobola badoga nti obaka abagulira ekintu kati ffenna tuli mu mbeera mbi nzoga mpita mukwano gwange yoyo asembera mu bulamu bwange naye omuntu asembera mu bulamu bwo n'okola ensobi nawulira nga bayagala akukola kino mukama kyokka nga n'ensobi naawe oba togikozerwako nkole ntya abantu bano omuntu okuba kati buluviki sikumanyi naye osobodde okujja zaani nze sirina bwendi ndigasiya saagala kubeera gasiya naye ndigasiya kituufu toli gasiya tosobola kusabiriza bantu tobasabiriza obeera mubbi obeera mufere mukama yanimpadde omulimu yandimpadde akalimu ne babadwaikirina atlistinjoleza abantu engoye zaabwe toli gasiya okyalina omugaso mu nsi era ensi ekyasobola okulabamu ebyomugaso because
olina ky'osobola okwekolera mu nsi. Time yetannaba kutuuka. Time yetannatuuka. Sina gwe nkyawa taata, sina gwe nkolimira nedda. Abantu bonna buli omu wa mugaso, nakoze obubi, akola obubi olw'ensonga. Sijaga nti abantu babi nedda. Omuntu bw'empita omubi ye mubbi, omuntu alimba omuntu ng'amulimbye oba amubbi oba si omuntu. Naye byonna tubiri. Naye saagala wadde okirowoozaako era baneneegalira omukyala nga tubeere n'abaana baffe. Mukama atuwa ekisa bakule nga bamanyi nti omuntu asula enjala, omuntu abula olugoye, omuntu aba talina ng'atuuse waakomye, at least asaba. Ne Bayibuli ekkiriza okusaba. Okusaba bw'oba toyina. Teragira kubba, teragira kulimba, teragira kubeera mukuusa. Eno ensi abantu baagala muntu w'amazima, abantu baagala muntu mukozi. Olaba kati gweoyinza okuba ng'onnyambye nenkera enkya nenkwefuulira. Naye siddamu nakujjukira nti Nkulu Viki yavaako mu buliri bwe, yava ku byalina okukola n'ajja abeererewo nze. Naye kyerabira kubanga Mukama oba oli awo alina wantuusiza oba neerabidde bwerabizi. Kati abantu bwe tutyo bwe tuli. Naye nandisaba nnyo Mukama ansobozese, ampe obusobozi kubanga abantu kye mbalabyeko omuntu waba akubanja n'ogenda ne bw'omuwaako ekitundu eno okulaba ng'asanyuse. Kama mbadde nakuvaako nga mmanyi wandi azaamaanya n'ogamba ayi Mukama. So kati Landlord akubanja emyezi 4. Emitwalo 4. Mwana yeetaaga $1,575,000. Naawe kennyini oli mulwadde. Olina Nakawere. Nakawere yanobye. Ne bwe tuba bakwegayirira Nakawere akomewo, kuba tusobola okukuba simu oba okuvuga ne tugenda waka. Bagezezzaako jjo. Ejjo twagezezzaako off camera. Lwaki nasazeewo ensonga zino tuzireete kamera? Nti natuuse nange ekiseera nga sirina kye nsobola kukola. Okuleka ate obuvunaanyizibwa n'obuyambi okujja okubusuubira mu mmwe. Kyonna ky'olinawo, kyonna ky'osobola okutuyamba. Bakuyita ani? Sendagire Brand. Ndagire? Sendagire. Sendagire. Nsaba Sendagire tumukwatizeeko. Nze ng'omuntu olunaku olw'eggulo bwe yannyumiriza mu bino byonna, manyi ku studio gye nkolera ndi kugaziwa. Nina room ze nkozesa, endala ndi kuzizimba buzimbi zipreparinga. Ne nfunamu ekirowoozo ne ngamba ndowooza oba oli awo asenguke eno adde wali ku studio yeebakaawo. Naye ate ne mbuuza anaalya ki. Mu buli ngeri yeetaaga omulimu. Ne mbuuza ate omukyala in case nga tufunye omuzira kisana ne tuyambibwa ne mutuyamba, omwana ono n'agenda n'operatingibwa oba n'ajjanjabwa, kiki ekigenda okuddako ng'alina okusooka okubeera ku mwana amujjanjaba ate alina okufuna omulimu, alina okubeezaawo obulamu. Omukyala yanobye n'omwana wa myezi 3. Kitegeeza omukyala nakati akyali mu process ya Nakawere. Akyali. Noonya kye tusookerako ne kye tusemberako. Naye nsaba busabi kye muyina mutukwatizeeko. Either tusooke tusasule ennyumba, tukuteeremu n'ekyokulya, tusabe omukyala adde. Then tunoonye omulimu, tulabe n'obwe tujjanjaba omwana. Because n'obutalya nakyo kibi. Omwana tajja kumanya nti temulidde. Tajja kumanya nti ssente teziriiwo. So mu buli mbeera omwana ajja kwetaaga okulya. Naawe kennyini ojja kwetaaga okuba nga olya okutambula. Wuyo gambye olina ne ulcers. Kumira ku buweko obwa. Zaakuluma ne zikuvaako. Zo bwe ziba zintabukidde nnyo waliwo obuweke bwemirako bitome pulazo bwentera omirayo nga busatu. Zimala omwezi nga tezizzeemu kuluma oba okusinga bbiri. Nga okumira za mwezi naye olumu akasente olusikabula. Tebabuseera naye ate olusiba ozimira nga tolidde ate naye zikuyisa bubi. Naye nze nazivaako kubanga ebizibu nina bingi. Ekyo nakivaako, Mukama y'amanyi.
waza nnumanga nnyo luli nga saana kuva wansi saana kufuluma wadde okukwata ku luggi nezikuluma ennaku nka 2 oba 3 awo nafuna ku saluuni eyo mu tawuni omukyala n'aŋŋamba nedda nandagirira obuweko obwo ne bwe tebabuseera bwa 3 osobola oba ofunye nogakangula ewa bwa 10 n'omira n'obeera butulaba ng'otedde kati nazibaako simanyi oba munda naafuna ki naye obulumi bw'omira oba obuweko oba wiiki ng'emu neewera gonkola nga busirise so mu kaseera kano tetugenda kuyita maama w'abaana kudda tusooke tutereeze maama w'abaana Nakawere waasobola okukola ki ebyokukuvuma kuyisa obubi tusobola okukitegeera ngaffe abantu abalabyeko ku bizibu kyemmanyi nammwe musobola otujulira omukazi yenna kasita awangaali ennyo mu mbeera embi afuna endowooza ez'enjawulo atandika okukulaba nga okuwewula mu kitiibwa kyo ng'omusajja ensonga lwaki abasajja twatondebwa kukaza na kutoba kutuuyana tukyusa obulamu bw'abakadde baffe bakyala baffe n'obulamu bwaffe ffennyini abakazana so tugume naye toli ki kisasalala oba kasasiro oba kya okyali muntu ekyo beerawo ng'okimanyi ate naye Katonda teyeerabira bantu be oyinza okuba nga akaseera kano k'olimu kakugezesebwa buki tetumanyi kaseera kaggwawo ddi tetumanyi so omulimo gwonna oguzza ogwaniriza nkola ng'oggyeko enviiri kiki kirala ky'omanyi ky'ogamba kino nkirinamu obukugu kyensobola okukola nsobola okwoza engoye ekyo mbadde njagala okutandika badde njagala ntandike nga wenakigezaako ngenda eyo n'ogenda n'okonkona ku bantu eyo mayumba gaabwe gasaba kwoza abamu nakkiriza abamu n'agaana naye mukama abannyambe nenfuna oba tugeze nenfuna wakakadde w'emitwalo nga 5 ali nga nsobola okusasula lumu ngeri ku kkubo naye bakiyosiki nsobola nsobola okubeeramu n'abaana bange nsobola okubeerawo nenjoza nenkola dry cleaner nenjoleza abantu engoye n'ozigolola nakyo kisobola n'okulima asobola badde nnoonya mukama nsobozesa nfune ssente nfune akalimu akange nga kulobera nga kukozesa naye ayina ebizibu omaliriza okoza ensobi abantu yenna omuntu yenna bwakukwasa omulimu gwaba kusuubiramu busobo soke kube kulima buli mulimu obufunza ogusobola kujjako okusitula ebyokusitula naye nduka ekiseera nenvaamu omusaayi lwakuba ennyumba togirabye ekiseera emmotoka yankosa yantuka esaala n'ensanyalala eno sayidi eno wano wonna n'ensanyalala paka ku mugongo wano ebyokusitula ne bwensitula ebidomola ne mmala eddakiika nga mbisitudde ngenda okulya nga nsanyaladde era mba nina okukikola okusitula kunkaluubiriza ng'emazima nabadde ngenda ku bizimbe n'ogenda n'opootapootako ate naye era bw'ogenda n'okola baagala muntu mukozi w'amaanyi tosaaga muntu nti ndi mulwadde kati weekaka n'okola ogenda okulira nga oweddemu oyabika agamba gwe tojja kusobola kukola genda ate naye zokoledde ate tebazikusasula mu budde naye okukola nsobola kale obuyambi musobola okubuyisa ku ssimu ezo oba ayina ennyumba ng'osobola okutuwa ennyumba tweyanziza era tuli basiimu buli kika kya buyambi tukyaniriza ne bw'aba alina waka w'okukuuma nsogera n'enkuumawo n'endabirirawo aba mpadde omukisa asobola okugyawo ekyokulya n'abaana bange okusoma oli ne bw'aba alina ennyumba ye ali eyo asobola ogikuuma oliko osobola oba oli awo okulimira buli kimu bane buli alina obuyambi bwonna bw'asobola okutuyamba kino nkisabye nga Vicky Exclusive mbasabe okuyamba guba mutima bimpeddeko
Tende soya jali mukama sanyuka. Nyuma. Gume suubi weeriri. Essuubi weeriri. Sigenda kusukkako wano bannange.